Wow, mbanirizaako wano ku Phiphie nsanga mukola kyamanyi nnyonyini ddala okubanga ate mwekuumidde wano mudakiika eno yennyini mbeera nga ntuuse ate ng'omuweereza wammwe si mulala yenze Phiphie nsanga ntuuse okusima kwange n'okwebaza eri buli kinoomu munanga ateekamu obudde bwe okujja wano bw'atyo n'aba ng'alaba ku vidiyo zaffe ne mulayikinga nammwe abasubscribe nze mwenna mbambi mwebale nnyo mwebalire ddala wiiki bwe tutya ate tugikubye mabega twebaze Mukama olw'ekirabo eky'obulamu ffe abakyasobola okubanga ate tussa kubanga bangi tubalabye nga ate balusuddemu akaba wiiki ebadde mpanvu era ng'ebaddemu ebintu bingi nnyo tulabye abakulembeze b'eggwanga nga bagenda okubanga ate babeera nominated wali ekyambogo era nga ku lunaku lw'ebbalaza ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yasookayo twalaba ebyaliwo ku lunaku olwo ate nga n'omukulu amanyiddwa nga John Katumba ku olwo olunaku yalemererwa okubanga anominatingibwa oluvanyuma lw'okubanga ate ebisale yali tabiweza eby'obukadde 2 wabula ate n'emmotoka ye bw'etyo yamusoberako naye ate yamala n'akikwasaganya ku lunaku olwokubiri era olunaku olwokubiri munange lwali lwakayisanyo nnyo lwali lw'amaanyi nnyo anti omunene Bobi Wine mazima wanvu bw'atyo naye lwe lunaku lwe yakiggala weewaawo ng'ate tebamukkiriza kubanga akiggala mu mirembe ebyaliwo byonna twabiraba wiiki ebadde mpanvu nnyo era nga mu wiiki eno yennyini mwana mulenzi oyo mwe yagendedde embalala bw'atyo n'abanga ate akiggalira eyo mu ddembe nga watali wadde kubanga ate basika omuguwa era nga munanga ababadde basinga baali balowooza nti talifuna abantu batalifuna mugizo gw'abantu naye ate abantu bamulaze omukwano wali mu kibuga eky'embalala munange mu wiiki eno yennyini ye mwana muwala amanyiddwa nga Zari Hassan abangi gumanyi nga Zari the boss lady bw'atyo naye ate yasalawo n'abeera nga akwatako abaana be abenga ate abatwala ew'omwami we oba ex mwami we taata w'abaana be ababiri bano abasembayo abato okuli omumbejja Tifa Dangote wamu n'omulangira amanyiddwa nga Nilani Dangote bw'atyo yabatwalako ewa kitaabwe ku butaka gye basibuka nga si walala wali mu ggwanga erya Tanzania ate nga kinajjukirwa nti yagenda batwalayo munange ng'amaze ebbanga lya myaka 2 mirambirira nga ate oyo tabatwalayo wabula ate omwami yabadde musanyufu nnyo era ng'akyali musanyufu kubanga bano abafaako kumukumu era nga twamulabyeko wali nga abatwalako mu kampuni eya Pepsi ate nga kinajjukirwa nti omwami oyo ye ambassador wa kampuni eyo yabatuteyoko bw'atyo munange ne babanga ate beeyagalamuko ate nga tebakomyawo bagenzi bakyakyakalira ddala obulamu bakyabutwalira ddala mu maaso wiiki ebadde mpanvu era ng'ebaddemu ebintu bingi era nga n'omukyala alumiliza Mr. Ojambo Andrew getumanyi obulungi ennyo getumanyi nga Daddy Andre yamulumiriza okubanga yamusuulira omwana naye tannassa mukono naye akyamwegayirira bw'atyo abeere ng'ate addayo abawe kakisa abeere ng'ate akkiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata abeere ng'ate alabirira omwana we bingi nnyo nga bwe nkugambye nti ebibadde mu wiiki eno naye nga sijja kusobola kubanga ate byonna mbikumeegulira nja kubanga ate nkutwala mu lunaku olwaleero ebbaluwa yaffe wabula njagadde nkuyiseemuuko bankuzeemuuko emabega katono mu ebyo ebibaddewo ate nga sijja kwerabira ne mwana muwala amanyiddwa nga Brisher tujjukire bulungi nti ono olwamala okubanga ate ava mu maani yalandinga mu mikono gy'omwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Cruz era ng'ono azze amutuusa ku bintu eby'enjawulo twalaba Spice Dana bw'atyo nga akkiriza okukola collaboration naye awatali wadde okumusasuza 10 kaakati ne mwana mulenzi amanyiddwa nga SB4 naye bw'atyo yeeyamye okubanga ate akola ki amuwa audio yabwerere wali mu studio ye tujjukire nti SB4 yabadde yakagulawo studio eyo mpya tukutuku yakagijjako embuzi nkugambye emikisa gikyamu eyongera mwana muwala nga ate ne chips ze wali wazisika mpola ate nga n'omukulu Calvin Rich Kayanja bw'alajana nti yamukkirize abenga ate agenda akola omulimu gwe gwayagala okubanga amuwa ku omwezi abeere nga amuwa akakadde kamu wabula ate ye Brisher yagambye nti nze ebyo saagala kyenjagala nkimanyi ndyoke wano mu chips zange ate n'ebintu byange bitambula tulabye Alan Cruz nga yongerayo asinkanya abantu ab'enjawulo era ng'oyo yakyaddeko ne ku Galaxy FM bw'atyo n'abeera nga ate alaba ku bakulu omuli Mr. Mosh abalalalawo bonna n'abanga ate akikwasaganya wali wonna kugambye wiiki ebaddemu ebintu bingi nnyo era nga mu wiiki muno mwennyini mwe tulabidde omwami amanyiddwa nga Vincent Segawa era nga yayita Master Vincent Segawa naye bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga ate asiramuka mu kusiramuka kwe yategezeza eggwanga nti ebyokuyimba ye
abisudde mu gguluka oluvannyuma lw'okukizuula nti eddiini gy'ayingidde tekkiriza kuyimba era ng'okuyimba kwa sitaani era n'ategeeza nti bw'atyo buli eyeetaba mu kikolwa eky'okuyimba mu ggulu talikola ki taliwunyizaayo era olw'ensonga nti omutonzi gwaweereza ye takkiriza bintu byakubanga ate amugatika era bw'atyo n'ayongerako nti n'abo bonna abaali babaddeko mu ddiini ey'ekiyisiraamu ate ne bagibuukamu abo bo omuliro gwakubookya nga teguzikira era wennyini we yasinzidde n'atulaga nti ye asiramuse wabula ate oluvannyuma lw'okubanga asiramuse kaakati ate Haki ndaba azikyusiza kumukumu kaakati ekyo kikyakonfuzinzeemu abalabi beebuuza yakyusiza eddiini lwakubanga ayagala kuba na haki mpitirivu kubanga eddiini ey'obuyisiraamu ffenna tukimanyi bulungi nti eno yo eriko ekkomo lya haki ziba nnya zokka naye ngira teziba ntono ku muntu wa bulijjo kaakati awo ekigenderwa kye tetunnakimanya wabula ate ye Mathias Walukaga yavuddeyo n'aba nga ate amwanukula n'amutegeeza nti munange ebyo by'olimu by'osiriwaza abantu mbu wasiramuse olimba nze nkumanyi bulungi tewasiramuse kubanga oyagala nnyo akasolo kali kamutambuza ddembe era nga okawoomerwa nnyo tosobola kusiramuka kubanga akantu ako okaagala nnyo tebasobola kubanga ate bakwawula nako era bw'atyo n'amutegeeza nti siriwaza balala naye nze nkumanyi nti oyinza okubanga kati mu kyolimu essaawa eno ogezaako creating a stunt kusika attention y'abantu obeeko ate kyoyisaawo otandisa okubanga weesiba ku bantu kuba okimanyi nti wagwa kale eyo embeera nayo bw'etyo yabaddewo eruuyi eyo era nga bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga ebikyatabula abantu ate nga naawo tuvuddewo era mu mawulire geegamu ate nga gano gabutikidde ensi yonna geegamu ana mulenzi amanyiddwa nga Donald Trump okubanga ate akasukibwa eri bw'atyo n'abanga agibwa ku ntebe ey'obukulembeze obwa pulezidenti era nga eyamuwangudde si mulala ye mwana mulenzi amanyiddwa nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Biden Joe Biden bw'atyo yatutte kati entebe ey'obukulembeze ate nga kinajjukirwa nti Trump eyavuddeko yabadde mukulembeze wa America ow'omulundi ogwana mu 5 wabula nga ate ono eyazzeeko yafuuse 46 mu ggwanga eryo erya America naye ng'ate bw'oba obaliriddemu okuviira ddala Muzeeyi Museveni we yatuulira ku ntebe wakati awo America ezze efuna abakulembeze ab'enjawulo era ng'omugatte gulinga gw'abakulembeze 8 nga tulina omukulembeze omu bo bali mu bakulembeze ba 8 ndowooza olaba ensi gye tutwala ebyo nabyo bwe bityo bibaddewo era nga bingi bikyagendera ddala mu maaso kwegamba yo ensi yaffe eyongedde okuba nga ate akalulu kataba butabi abantu tubalaba bali mujje yendaga muntu mweteeketeeke kubanga kyamaze dde okubanga ate kirangirirwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye guyita ogwa January tugenda okubanga ate munange tusalawo ani pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda kale gwe wenna ali eyo ng'obadde tokimanyi weteeketeeke munange olwo lwe lunaku bwe luti we lugenda okubanga ate bwe tugenda okubanga ate tukiggala ng'eyo ate tuvuddeyo ngenda kubanga ate nkutwala mu bbaluwa yange ey'olunaku olwaleero saasobola kuleeta bbaluwa lwakuna olw'ensonga nti munange nafunamu ebinkwata ng'era omuntu era ng'awo nja kusabawo munsonyiwe kubanga nasalawo kubanga njibawa buli lwakuna wabula ate kankigattirewo wano eno tugifune olunaku luno olw'Essande era ng'ebbaluwa yaffe tevudde walala esinzidde mu ggwanga erya Saudi Arabia nga mwana muwala bw'atyo asaba buyambi agamba nti Phiphie munange tonjogera manya gange era togatula wabula oli weddembe okwogera ensi mwenviiridde oba gye nsinzidde era nga ndi wano e Saudi Arabia wabula nzija ntya okubanga ate ntuuka e Saudi Arabia nabeera e Uganda akabanga akabeerako ddala nze okujja okuba ekyeyo munange tekyali kirowoozo kyange oba pulaani yange wabula embeera gye nayitamu ey'omukwano ye yanyigiriza okutuuka okubanga ate nsalawo okubanga ngenda ku kyeyo agamba nti embeera yamunyigiriza era nga yamunyigiriza etya agamba nti oluvanyuma lw'okufunanga abaagalwa nga bamulekawo nga bamuzanyisa buzanyisa yatuuka ne yeekyawa kubanga nti buli kimu yakikola ekiteekeddwa okubanga omukyala akola agamba nti si nze ali awo alabika obubi ennyo buli kimu ngezezaako okubanga nkikola ne nkiteeka mu layini naye simanyi lwaki buli musajja anjagalako oba abeera ankozesa bukozesa ekintu ekyo kyatuuka ekiseera ne kintabula kubanga nze wenkubuulira omuwendo gw'abasajja bawerera ddala 20 bengabudde ebyalo naye nga natuuka ne mpulira ng'embeera
eyo njikoye. Natuuka okujja ku kyeyo nga sigamba nti oba ndi mwavu oba ndi bubi nnyo oba siina kyendi oba kyakulya na kyakunywa, naye ng'ate ne weensula si we wali ewabye nnyo, wabula nayagala nzije nsobole okubanga neekendezaako omuze guno ogwali guntuuseeko, kubanga nze natuukanga ekiseera nga njagala kusetolinga n'abantu bange, mbeere mu relationship eri serious, nange bannyanjuleko bantwaleko serious, omuntu omu anzaalemuuko omwana, mbeere awo nga ndi maama ate omukyala w'omuntu, ekintu ekitasoboka era ekyagaana. Agamba nti Phiphie nze gwolaba nafuna ku mbuto z'abavubuka abawererako ddala, naye nga bazinzigisaamu era nga wenjogerera nakajjamu embuto 5 nambirira ate nga zonna z'abasajja banjawulo. Embeera eyo weyampitirirako natuukako n'okwagala okwettanga, ndowooza oba bandoga oba ndiko kisiraani ki, nze gwolaba nagendako ne mu makanisa nasaba nasiiba buli kimu nakikolanga, naye simanyi mwoyo ki annunumirako andiko amalako emirembe. Bwentyo nakakibwa ne ngamba kaŋŋende mu ofiisi zino ezitwala abantu mu mawanga gano ag'Abawarabu mbeere eyo mpumule. Nali nandigenze Dubai naye natunulamu ng'emirembe giri e Dubai nnyinza okusigala ng'ate olugero lw'obulamu bwange terukyuseemu. Bwentyo nenjagala mbeereko mu ggwanga eriri eyo erisirifu eritaliimu wadde mateeka ganampa mirembe, kubanga ate embeera zange zaali zoononekedde ddala. Mu bufunze nali njagala neetwale ng'omuntu ali mu kkomera, kyova olaba nagenda mu ggwanga erya Saudi Arabia. Bwentyo nasalawo ne ntandika okugoba ku mpapula zange ne ngenda mu kampuni, buli kimu ne bakikwasaganya era byonna byatambula bulungi, nenzija mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nasanga famire ennungi eyaniriza etakooya nnyo era nga nina emirembe gyange, buli kimu bakimpa kyemba neetaaze. Ku nnyumba kwe tusula nze nsula mu boys quarter, bo basula mu main house, era nkeera ne nkwata obudde bwange ne ngenda nenkola emirimu gyabwe nga bwe gyetaagisa, era buli kimu ne mba nga nkiteeka mu order nga bwe kirina okubeera. Phiphie nkoledde abantu bano emyaka kati 2 gyawera contract yaggwako, era bwe yaggwako nze gwolaba saayo yawadde okugamba nti nzire Uganda, kubanga nali neezudde nti munze ngenda nfunamu omukyala gwenjagala, omukyala omugumiikiriza asobola okubeerawo ekintu wadde nga tekiriiwo. Nayongera okubeera n'abantu bano to the extent nti contract yange yatuuka neggwako, nze mwennyini nembeesabira I renew my contract, era bwe batyo nabo tebaagaana kubanga baali banjagala, bwe tutyo contract nenziramu nemba nga renewinga. Contract eno empya gye na renewinga nayo nakolanga ya myaka 2 era nga nakagitambuzaako emyezi 6, wabula nga ate bo bongezi kunjagala kubanga n'omusaala bannyongeza ne banzija ku 9,000 banziza kakadde kamu n'emitwalo 4. Ekya ssente si kizibu kyange era nga ssente si ensonga lwaki ndi wano, wabula ensonga lwaki ndi wano mu bbanga lino ery'okurenewinga contract nafuna omuntu oba omwagalwa era nga namujja ku Facebook, munnange ne tuteekawo enkolagana bwe tutyo ne twegabira ennamba zaffe za WhatsApp era nga tunyumiza ddala bulungi emboozi ne tugikwasaganyiza ddala bulungi. Munnange twakonectinga era buli kimu nga kitambulira ddala bulungi, bwe ntyo natandika okumwagala ne nfuna feelings ze nga era ntuuka ekiseera ne mpulira nga ziri strong. Ebbanga lino lye mmaze naye mu contract eno ey'okubiri, kubanga we namusangira giringa emyezi 6 naye nga mpulira obulamu bwange abukyusizza bwonna. Mu kubeera naye mpuliranga Mukama eyayanukula essaala zange, kubanga ngambira ddala ebintu ebyo bye mpulira ddala nti byenjagala era nga mpulira ddala ng'afaayo. Ate mu byonna ekisinga okunsanyusa nti naye ali eno mu ggwanga erya Saudi Arabia naye yajja kuba kyeyo era nga ndabira ddala nga tukwatagana ebirowoozo byaffe na buli kimu ekyaffe nga mu butuufu kikwataganira ddala. Engeri gye kiri nti nsula mu boys quarter ate ng'ennyumba yaffe munnange teriko kamera, ate bakama bange bali awo bali free era ebiseera ebisinga tebabeera nawo, batambula nnyo, bagenda nnyo mu zi outing, bakyala nnyo ate nga n'okukola bakola nnyo ate nga si bangi waka. Munnange nakozesa akakisa ako nendagirira omuvubuka ono wensula era nga bw'ajja ayita mu kaggi ak'emmanju, bwe tutyo ne tubeera nga tulabagana. Kino nno kyatwala omukwano gwaffe ku ddaala eddala, kubanga mu mwezi abadde nga afissaayo akadde at least kannaku nga 2 najja n'abeera nange mu kazigo kangako ke bampa, olw'ensonga nti ne mukama wange takebera nako, tajja nakunkeberako oba kikyendiko, azilonga azingenze n'enkola emirimu gye nendya nenywa ebibye ebiba biwedde. Omukwano gwaffe gukulidde ddala era nga wenjogerera tubadde nga twegatta naye
ne tukola emboozi ey'ekintu ekikulu naye ng'ensonga yange mu ddakiika eno omusajja yampa olubuto lwe nnina luli mu myezi 2 mu bbanga ery'emyezi 6 lye mulabidde enjala ebeera awo eba y'amaanyi munange mbadde nga mulaba era ng'olubuto lwange lwe nnina luli mu myezi 2 wabula ekyayongedde okunkakasa nti omusajja ono anjagala oba omuvubuka ono anjagala ate nga sayizi yange ate nga ali siriyasi ng'afaayo munange yansabye olubuto sirukwatako nange olubuto lwange ndwagala kubanga embuto ze najjamu simanyi oba ne mukama ali nsonyiwa mpulira njagala nzaala omwana wange naye ekifo kye nfuniddemu olubuto kye kimmalamu amaanyi simanyi bakama bange kino bwe banaakiwulira kinaabayisa kitya era banaalowooza ki kaakati mbadde njagala kumpa ku magezi mbagambe contract ngisazeemu nzireyo ewaffe kubanga omusajja wange ali wiringa okulabirira olubuto lwange mu buli mbeera kubanga naye talina mwana tazaalangako ate nga mwetefutefu okubeerawo ku lwange ate nga nange ndi mwetefutefu okugumira buli kimu ku lulwe naye simanyi ngenda kukola ntya bakama bange bano abawarabu be mumanyi obulungi abataseka abatasaaga ewaka waliwo mutabani tebalowooze nti olubuto lwa mutabani waabwe kubanga ne bwe naasirika olubuto lukula lugenda mu maaso magezi kiggwa ali eyampuliriza gompa nsobole okuba nga nvunnuka akanyanga kano kennyingidde omwana wange mwagala contract ogisazaamu kyo kisoboka abawarabu b'e Saudi be batutiisa nnyo y'ensonga lwaki ndi mu kutya nandifiirwa omwana wange munange nkoze ntya mbadde nsaba ku magezi nkole ntya okumbonaabona gye mbonyeebonyeemu n'abasajja e Uganda guno omukisa mbadde saagala kugufiirwa osanga ate ye mwana yekka mukama gwampadde mu lubuto kubanga embuto ze najjamu nnyingi nnyo mbadde nsaba ku magezi abawuliriza abalungi nkole ntya ku nsonga eno oyo ye mwana muwala bw'ati ali mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga sitole ye nga bw'ogiwulidde omutima gwamumenyekera nnyo e Uganda n'asalawo n'abanga ate ajja abantu abasinga abalaba bakadaama balowooza nti buli kadaama yali oba abeera bubi nnyo nga bayatuuka n'okubeba nabatuuka okuba nga balya mu kasasiro bamasiikiini abamu bwe batyo balowooza nti bakadaama basinga bonna bava mu famire enjavu oba biki mulimu bakadaama nga bo obulamu tebwali bubi nnyo e Uganda naye nga ye ayina bye yayagala okudduka n'asalawo agenda abeere kadaama okitegeera so ndowooza sitori ya mwana muwala eyo mugiwulidde oluvannyuma lw'okuba nga ate byamusobako e Uganda n'asalawo bw'ati abeere ng'agenda afuke kadaama asobole okuba nga ate akyusa obulamu bwe mu ngeri omu oba endala ku nsonga ey'okuba nti obwenzi bwali babumuyitiriddeko obanya ebiseera ebisinga ofuna heartbreak esooka owalirizibwa n'ogamba kangende ku wookubiri osanga naawona owokubino ebitagenda bulungi olw'okuba nti okiyingiddemu kwejjako kiri ekisungu oyinza n'okwesanga nti omuntu gw'oyingiridde obadde tomwagala at the end of the day n'obeera ng'ate omenyekeddeyo bumenyekezi mutima kaakati ebyo byebiri awo erudda awo mwana muwala bw'ati akugambye nti yeebaka n'abasajja abasoba mu 20 n'atuuka n'awulira nga abikooye ng'atandise okufuka ekitagasa bw'atyo n'asalawo agende akuba ekyeya asobole okuba nga ate akyusa obulamu bwe mu nsonga y'obwenzi so si ey'ensimbi naye ate mukama gy'amuweredde omwagalwa omulungi nze simanyi ndowoozayo we yandibadde gwali eyo mbadde njagala oteese nange nga bwe muteeseza wano mu kabokisi kange tulabe oteesa ki mbadde Phiphie nga bulijjo atakumira mpeera ayongere okuba nga abankumira mwebale kunjagala mwebale kwekumira wano mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba